bali bakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala ssaako n'ebifo ebitali mu mateeka bakyakaaba olwa KCCA okubagoba mu bifo ebyo omwezi oguwedde n'abasuubuzi ababadde bakolera mu bifo ebitali bitongole omuli obuyumba obukubirira Emityana ge bakaba ge bakomba olw'abatwala munisipaali eno okumenya ebintu mwe babadde bakolera. Naye olwaleero Town Clerk ne ttiimu ye bayinza okuba balowooza omulimu gwe bali mu kukola gwe mulungi ennyo. Bavuddeyo ku kyokulaba nti bajjawo kiosks zonna eziri mu tawuni. Eno yaliwo kiro ssaawa nga 8 abantu abatamanyiddwa ne batandika okumenya embalaza ezayitako ku bizimbe obuyumba bonna obuli ku makubo. Godfrey Kateeba, Town Clerk wa munisipaali y'Emityana, ategeezezza nti okumenya ebifo bino basinziira ku kiragiro kya gavumenti eky'okulongoosa ebibuga. And not only in Mityana, it's everywhere. There are instructions to put trade order. Kampala is on it and all other cities and municipalities and town councils. Ono era ategeezezza nti abasuubuzi bano abakoseddwa baali baalabulwa dda kyokka nti ne basigala nga beesigiriza. Waliwo abamu ku basuubuzi abasanyukidde ekyakoleddwa obukulembeze bwa munisipaali nga bagamba nti kino kyankulaakulana. Kyenyinza okuwabula mu basuubuzi bannange twanirize enkulaakulana kubanga tetumanyi kikijja mu maaso. Bawukanako n'emirundi emirala gye badde bajja nga bakola mu kibuga ne baleeta buleesi kiweetiye ne basenda abantu nga tebajjeemu na bintu byabwe. Naye nze neebaza nti ab'obuyinza bakoze bulungi basoose kutegeeza abantu abo nti ebintu byammwe mubijjeewo. Mu ngeri y'emu abatuuze mu munisipaali y'Emityana bali mu kutyolwa kasasiro asaasaanyizibwa mu kitundu kino kumpi buli kifo nga bagamba nti kyandibaviirako endwadde ez'omukago n'obukyafu. Kasasiro abantu babadde beekalakaasa nga bagenda bamusuula ku makubo ne tusaba gavumenti etuyambe tuddemu tukole ng'edda bwe twakola kati naddala wano Emityana twayinanga tulakita eyayitangamu n'ekuŋŋaanya kasasiro. Naye njagala tutambule nammwe mulabe kasasiro ajjudde mu kibuga. Kasasiro asinga ali ku mabbali g'enguudo ng'era abatuuze bagamba nti ono abamumansamansa bamuleeta mu budde bwa kiro. Bano era bakiikidde kampuni evunaanyizibwa ku gw'okuyoola kasasiro ensingo nga bagamba nti tekoze kimala so ng'era bawanjagidde gavumenti ebongera ebimotoka ebiyoola kasasiro nga bagamba nti bye balina tebikyakola. Kampani bw'eba emanye ekyo wagenda sigaze twagala buli division ng'erina ekimoloka ekisobola okuyoola kasasiro waakyo. Osobola okusasula ssente ne bayitawo emyezi ng'ebiri nga tebanoonya kasasiro mu budde. So tusaba tuddeyo ku mutendera guli nga bwe twali tukyalina Town Council ng'ebimotoka ebyo biyoola kasasiro buli lunaku ekibuga kyaffe kibeere kiyonjo okwefaanaanyirizaako nga Kampala bola bwe baagigogodde. Town Clerk w'ekibuga ky'Emityana Godfrey Kateeba alabudde abantu abayiwa kasasiro ku makubo nti singa bakwatibwa baakuvunaanibwa. They are illegal, they are not authorized and we shall break them and we shall cause them to pay. We have one dumping place at Namukozi. Kalyesuubula Francis yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.